muganda wange kabadde kasatiro na kubagana mpawa olunaku olw'eggulu okuva ku ssaawa 8 okutuuka ekawungeezi. Jjukira nti nno Paliamenti y'eggwanga Uganda bwe yazzeemu okutuula oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okubanga avaayo n'addamu n'abakoowola okuva mu holidays zaabwe baddemu batunule mu bajeti. Olunaku olw'eggulo bajeti y'eggwanga Uganda bwe yazzeemu okutuula. Akasatiro kabadde ku Paliamenti olunaku olw'eggulo nga ba MPs bagezaako okwebuuza be baani bano abalina invisible hands, bano abatalabika, abatasoboka, abalina omukono mu kampuni eno emanyikiddwa nga Loko. Ye beebuuza Loko be baani, ye kiki ekyaviiriddeko okuba nga beebuuzaganya nga bakumagana empawa nti baloko be baani. Lwaki bayagadde okumanya nnyo baloko gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates? Ki ekyabadde mu bajeti ne baloko gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV? Nkutegeeza okola kyamaanyi kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Nkwanirizayo nnyo gy'ova yonna eyo gy'osinzirira okubeera nga owuliriza channel eno eya Yugi Updates TV. Muganda wange kutegeeza okola kyamaanyi nnyo gwa sharinga na subscribinga mukolera ddala kyamaanyi nnyo. Kutegeeza muganda wange tuwerabira ku subscribinga. Jjukira nagambye eno channel yokka egenda okubanga etuusaako information n'ebigambo byonna ebyenkyukakyuka nga wobyagala obiwulira mu ggwanga n'okuleetera amawulire gonna agakwatagana ku ggwanga lyo. Eyo gwe gyotasobola kutuuka, ffe gye tugenda okubanga tusinziira tutuukeyo ate tubeere nga tukuweereza gwe mukwano gwange. Naawe kola bukozi gwa tuwuliriza na tulaba wamu na kusubscribinga na kusharinga gwe mukwano gwange ali eyo yeekuumira ku Yugi Update TV. Nekutegeeza mubaamu ebirumira mu byo tukuweereza, twerabira commentinga, tubeere nga tutereezaamu nga tulongoosaamu kubanga mwe bakama baffe mwe betuweereza. Eddoboozi lyo kwegamba ogende tuteekamu eddoboozi lyo. Eddoboozi lyo kyentegeeza buli woteekako comment, eddoboozi lyo eryo ly'oba otaddeko liba ligenda kutuuka ku oyo gwe kikwatako gwe mukwano gwange ali eyo. So saagala oteekemu eddoboozi lyo nga mulimu ebirumira lisobole okuba nga terituukagana na mutindo bulungi nnyo ekyo ky'oba oyagadde okubanga ekigendererwa ku ky'oba oyogedde gwe mukwano gwange ali eyo ampulirize yeekuumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza ekyo nange tusobola kirwanako ng'osubscribinze eddoboozi eryange n'eriryo ne lisobola okuba nga ligenda wala nga ligenda mu buli nsonda ne ligenda ku oyo gwe kikwatako gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange olunaku olw'eggulo kwabadde kusattira mu Paliamenti. Bamemba ba Paliamenti beebuuza be baani bano, babayita baani bano abamanyikiddwa nga balokoozi gwe muganda wange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange olunaku olw'eggulo nga Pulezidenti Museveni we yakwata budget n'agiza mu Paliamenti n'abakoowolayo n'abagamba nti no mukomewo mu holiday mufunemu ka short leave mu holidays zammwe musobole okuba nga muddamu okuallocatinga n'okutunula mu budget mulabe ebitagenda bulungi, mulabe ebyalumira mutusooke mutunule mulabe ebyalumira mu bajeti y'eggwanga Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Era omukulu ono amanyikiddwa nga Financial Minister Mathias Kasaija ne munne Henry Musaasizi we batyo bannyonnyodde engeri lwaki Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo lwaki Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali so interested okubanga budget eddamu okutunulwamu allocatingwe nga ekimumenya nga tamanyi nsimbi zino ng'agamba nti ensimbi guno miliyoni 705 lujja lutya okubanga luli mu budget, mballocatinga batya mu budget y'eggwanga Uganda gwe mukwano gwange ali eyo. Era ekyo kyekyawaliza Pulezidenti w'eggwanga okusitula budget okugaana ogiteekako omukono n'agisitula n'agiza mu Paliamenti. Speaker Anita Amongo abeere ng'akoowola banne basobole okuba nga bagiddamu bagyallocatinga. Era bw'atyo Kasaija ne banne babikudde sekita ne batunula mu sectors ez'enjawulo ne batandika okuba nga bazisomeramu. Era omukulu Ssemujju Nganda yakutte budget committee n'agamba chairman budget committee Patrick Oporot abeere ng'asoma sectors ne areas ezo omukulembeze ziyakoonyeeko
zaali familiar with okumanya biki ebigenda mu maaso mu bajeti y'eggwanga Uganda. Era omukulu n'ayita banne ne batandika okubyabyago mukwano gwange ampuliriza eyeekuumira ku UG Updates TV. Wabula ebyasangiddwa mu bajeti gwe muganda wange tebiwoomya nnakabululu oluvannyuma lw'okubanga basanzemu sekita eya kampani emu egenda okubanga egabana biliyoni bisatu muganda wange azaloketingiddwa ku balokozi. Era kwabadde kubagana mpanga buli omu yeebuuza bano balokozi be baani. Munnange twagenze kinoonyerezaako nga lokozi bano mulimu n'ekitongole kino, mulimu ne chaachi ya Catholic Church nayo nga yeenyigidde. Jjukira nti bano balokozi imbu be bajja luli eri ne bazimba ebyali tebigedde bulungi wali Namugongo, ebintu ebyali byetaagisa wali eri okuzimba Namugongo be baleeta ne bakola construction e Namugongo muganda wange ali eyo. Era bano mu budget badde bagenda bafujirira biliyoni 3 okubanga batambuza construction zaabwe ne investments nga we bazaagala gwe muganda wange. Kino tekirese babaka bulungi nga beebuuzaganya lwaki sente ziba ziteekebwa mu foreign company ng'eyo eya loko etamanyikiddwa eri ebweru ate nga already ekitongole kigagga. Sente ezo netugaana oziteeka mu masomero, mu malwaliro, mu nguudo zaffe wano mu ggwanga nga naffe bannayuganda tuzeetaaga. Lwaki ziba ziraloketingibwa eyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Wabaddemu ebirumira kubanga muganda wange n'ekisoko kinemu. Tewaliiwo nsonga lwaki Uganda ekwata sente ezo zennyini neziteeka mu investor yaba alina otuteekamu ssente, ate lwaki ffe tuba tumuteekamu ssente okukola byaba yeetaaga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati nno kwabadde kubagana mpawa tubeebuuza lwaki sente ezo ekifo ky'okugenda mu masomero ne zigenda mu malwaliro ne zigenda ku makubo ne ziyambako eggwanga nga Uganda. Munnayuganda agenda ganyulwamu wa? Babuuza munnayuganda wa waaganyulwamu nga kugamba nga sente zino zitwaliddwa eri mu lokozi. Munnange ekyo nno bino byadde bibuuzo bya Yona Muswinguzi yagezaako okunnyonnyola abantu ba lokozi nga babuuzaganya ebibuuzo wabula Sipiika wa Uganda Anita Among yalabye bigenze nnyo nga ansa ntono ebibuuzo bingi nga tebalina ngeri ki gye bannyonnyolamu ba lokozi wamu ne Prime Minister Nabbanja bagezaako okwolereza ekitongole kino ekya lokozi banaye tekirina buzibu sente tuziteekeyo nga bagamba watwagala kumanya ba lokozi be baani. Balabye tebagenda kisobola. Sipiika wa Parliament Anita Among n'agamba please honorable members can you shut up. Era mu bwangu n'alagira omwami eno Yona Musinguzi agenda asobole okuba nga atuula mu katebe ke obutaddamu kwasanguza zino ensonga zonna. Newankubadde gwabadde bwe gutyo bagezezzaako basirisa naye era oluvannyuma omukyala Ramo Woman MP amanyikiddwa nga Nase Achura era waato yazzeemu n'ayogera ensonga n'asobola okuba ng'agiddamu eno discussion ng'agireeta ku mmeeza ng'agamba n'addamu okubanja ng'abuuza ebyo bitegedde bigenda mu maaso mubawolereza naye bano abasajja be baani balokozi be baani who are the locals muganda wange. Jjukira twagambye kino ky'ekitongole oba construction company eri mu Germany eyabadde genda okuba ng'eteekebwamu obukadde 3 gwe muganda wange gwe ampuliriza ku nsonga yonna etannategeerekeka gwe eyeekumira ku UG Updates. Yensonga waki President Yoweri Museveni yali agezaako okuba ng'adimandinga allocation zino badde bamulage sectors zino bazitundemu bamubuulire waki budget ya allocatinga miliyoni 705 gwe muganda wange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV. Ndoza muganda wange olaba era owulira engeri sente z'omusolo engeri gye zisaasaanamu gwe mukwano gwange ali eyo. Wano nno we baavudde Speaker Anita Among ng'agamba ndowooza mulaba bannange tetuyinaamu nguzi, temuli ba MPs baffe bali corrupted, temuli ba corrupt officers. Ndowooza nammwe mukirabidde ddala gwe mukwano wange. Yagenze mu maaso n'okuwolereza so nga tejjojjo ly'abalamu y'omuntu y'omu yasinziira eri Erwengo district ng'awolereza wumani ono Sise Namuju nti newankubadde yakkiriza yabba mukituufu babba naye yabba n'alyako
n'abantu begwe mukwano gwange ali eyo ate mu kaseera ke kamu ye yeekuba endobo ebigambo n'abyegaana n'agamba tetulinamu ba officer bali corrupted tetubayinaamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza munange nga naye ebikusobedde nange we binsobedde gwe mugana wange kubanga kati ebintu bya speaker Anita Amongo biri matankane ng'empale z'aba7 nyimpi si nyimpi mpanvu si mpanvu kati naffe tulina mu kwebuuza kigambo kye tuba tutwala ate nga byayogera eggulo byakomyawo n'akyusakyusa olunaku olwaleero gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Update TV naye nkutegeeza teweerabira ku subscribinga teweerabira ku sharinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV tubaagala nnyo temuvaako tugenda kuba tukomawo ne information endala nyingi nnyo gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV.